yange nze tusiime Anet Harriet omukulu w'essomero erya Muza High School Kabembe Mukono. Omulamu gwe tuliko olwaleero bwa LC5 oba Nakaseke omwami Kyomu Kiwanuka kye yakoze abasomesa, era ndowooza twagala okuwulira abamu ku basomesa oba endowooza yaffe ng'abasomesa. Amazima amatuufu omwami ono kye yakoze tekyabadde kirungi, lwa nsonga nti mu kukikola teyasoose kutuula kwebuuza nti bwe nkikola biki ebigendo kivaamu. Okuddira abasomesa n'abatuuza ebibuuzo, waliwo ebibuuzo bingi ebyatujjidde ngaffe abasomesa. Ebimu ku ebyo twebuuzizza nti kale ebibuuzo babikoze, alina examination body egenda omakinga ebibuuzo ebyo. Abasomesa bano yabategese nti bagenda kukola ebibuuzo, kubanga ne bwabeera mwana ng'agenda kukola ebibuuzo ategekebwa ebbanga eggere paka lwatuula ekibuuzo. Naye ekyenjawulo ekinyiiza nnyo ate ekyennyamiza, omwami ono yayise abasomesa nti agenda bbawa miitingi oba agenda kubeera ne miitingi nabo, naye ate mu kutuuka yabawadde ekibuuzo. Kiraga ki? Ndowooza kigendererwa kye kyadde kya kuswaza musomesa. Omuzungu kyayita belittling or tarnish the image of a teacher. Lwaki njogera nti he wanted to belittle oba yadde ayagala kuswaza abasomesa? UNEB nga UNEB tesobola kuvaayo neewa kibuuzo nga baana tebakyetegekedde. Omwami ono n'ayogera n'agamba bw'oba owuliriza speech ye nti agenda kuwa refresher course eri abasomesa oba koosi abanaaba bagudde koosi ey'okuba zaamu oba amagezi oba nkiyite ntya, naye kati ekibuuzo kiri nti yagambye nti abagudde bagenda badimotinga, ate abayise agenda bapromotinga. Ebyo byonna bibuuzo biri mu basomesa. Tulinde promotion ze Nakaseke nti abayise ebibuuzo bagenda kuba ku bwa deputy classroom teacher bafuuke ba head teacher. Ebyo byonna bibuuzo biri mu birowoozo byaffe. Ekirala ekitujjira mu birowoozo ngaffe abasomesa nti ye obuyinza yabuggyeewa obuddira abasomesa okubawa ebibuuzo. Agenda kunnyonnyola eggwanga nti okubeera LC5 kigattamu n'okusoma. N'enkubirizaamuko nti oba bwe batuwa emirimu tebatubuulira job prescriptions zaffe oba biki bye tulina kukola. Abaganda balina olugero nti bwe bakutenda okudduka todduka n'oyita n'ewuwo. Omwami ono nze ndaba yadduse nnyo n'ayita ne weyandikomye. So aveeyo abuulire eggwanga obuyinza yabuggyeewa obukola ekyo. Nembuuza ekibuuzo, ebibuuzo bingi nnyo era nadde nkibuuza. Nakaseke inayo examination body yaayo, kati UNEB yasenguse eri ku Nakaseke. Ebyo byonna bibuuzo biri mu birowoozo by'abasomesa. Omwami ono nze neŋŋamba bwe nti yandivuddeyo emabegako awo twafunako kopasita omu yali mu ndiga ze era n'ayimirira ku basomesa n'aboogerako, yali issue ya requirements. Omwami ono yansanyusa nnyo, yagenda okulaba gy'alaze si wangu wa kukwata ne yeetondera eggwanga. Nsaba omukulembeze w'eggwanga ne Ministry y'Education nti baveeyo baprotectinga omusomesa, kubanga omusomesa watuuse alimiriddwa n'ava mu busomesa n'adda mu kintu ekirala. Bwe twakulira omusomesa yali aweebwa nnyo ekitiibwa. Omusomesa ne bwe yatambulanga ku kyalo, abazadde abaamulabanga ab'abaana ng'olabira ddala beewombeese okulaba nti babuuza omusomesa.
naye kati ate bwe tugenze tukulaakulana omusomesa afuuse kyakudibanga kyakujalabanga ekintu ekitaliimu makulu ekitaliimu nsa naye ate nga jjukira omusomesa yawaniridde eggwanga kubanga bw'otunuulira ensi yonna weeyimiridde musomesa omusomesa ekimufudde ow'enkizo tekitandise kati ne bw'otunuulira n'ensi yaffe gye yava wabeerangawo abasomesa newankubadde babeeranga yunifoomu obusengaazi bakojja ekyabayisanga basenga ne kojja baayigirizanga empisa era baaweebwanga ekitiibwa kyenandirowoozezza nti kati omusomesa oba senga y'omusomesa wa leero. District Inspector of Schools Mukono. Chairman we Nakaseke ekikola kye yakoze kyandibadde kirungi naye tekigwa mu buvunaanyizibwa bwe kubanga mu local government buli muntu alina omulimu gw'akola. Gamba ku kitebe wano ng'emukono tulinako abakola ku education, the DEO ne staff, ne tubaako aba environment, aba works, production, commerce ne department endala ki nnyingi. Newankubadde tuli bakozi ba district emu sisobola kuva mu education n'enkola ku bya production mba nsusse wenkoma. So chairman yasusse waakoma naye basomesa bannange nabo nemba nenyamu basusse obujega. Omuntu ng'oyo tasobola kujja kukwata nze bujega. Nze ayisa tukati n'abasomesa balina ne degrees bali mu masomero tebatukaba busasula mbi kubanga n'abadiploma gye bali abadima degrees gye bali ng'obatuuzawo nti mukole interview bwe mmala ogiyita ompaaki gwe qualification gy'ogaba ya university ki yali accredited to do that. So n'abasomesa baffe babeere assertive bamanye what to do with who. So kumala gatuuka n'obakuwa biwandiiko wandiika jjuza tebasaba mirimu emirimu lwedde bagirina naye ebinyiga amasomero gaffe kituufu chairman alina ensonga enkola embi emalamu amaanyi abazadde naffe ba stakeholders naye abantu bangi ba stakeholders tulina ennimbi ez'enjawulo tutakoze bulungi okuviira kubanga kafaananya emirimu nga nze ba inspectors bakoze obwabwe. Chairman yennyini egijje yagikoze alina omulimu gw'okumonitalinga tannagumalayo kubanga oyinza okukoza ne Nakaseke mwennyini nga mulimu n'amasomero ayinza okutegeezamu n'amasomero 13 ge yali alambudde n'akakasa bintu bebikola ki bwe bitambula ng'abantu bakyasiiba njala ku masomero abayizi n'abaana tosobola kutuuza musomesa interview ti abaana baagudde. Abazadde mpita mu masomero gana gaffe Mukono gali baana bazze tebalina mu yunifoomu basiiba njala ennaku zino tebagaseko president directive temuwaayo ssente tebaleeta mmere ate tebavaawo ku ssomero kati basiiba njala. Kakati awo tetusobola kusuubira better results mu mbeera bwetyo. So tusuubira nti chairman kyeyandibadde akoze mu busobozi bwe okukuba lukiiko lwa stakeholders n'atujjukiza buli mulimu gwe era n'atukubiriza okutuukiriza omuki omulimu gwe olyoka tutandika okulaba nga tusenvula. Naye newe Nakaseke sibanenya naye si kumpi naye ebyo bigwana kubeera mwamuluya amulata naye kimmalamu amanyi nti biri wano mu centro. So ekyo kyenyinza okugamba ku Nakaseke issue naye ekirala kyonna eveeyo erwanirire eddembe ly'omusomesa. Tusaba eggwanga liveeyo professioni yaffe ligiteeke nnyo ku mwanjo. Twaliwo emabegaawo ng'abasomesa batumanyi nnyo ng'abantu abaavu, abantu abatalina kye tusobola kwekolera. Kati abaana babadde batandise ojjumbira obusomesa nga mutuufu oba ofiiringa geza mu senior 6 job forms ng'olabya ddala abaana baagala okubeera abasomesa nga kugamba nze ku foomu toteekako kirateekako obusomesa. Ekitegeeza tukoze kinene ngaffe abasomesa twekozeemu omulimu okulaba nti abaana batandika okwegomba. Naye kakati ate abantu abalala bwe bavaayo ne batandika otulinyirira kituswaza era kituzza nnyo wansi. Kati ekibuuzo kye neebuuza ddala
abasomesa bano we bamala oba wa refresher courses banayimirira mu baana ne babasomesa. Kiringa okkuba omukazi mu nnyumba yo aye n'omwana omugamba genda obonereza abaana, genda abaana bali obagunjule, oledde oba omaze omuwambula ekitiibwa kye eky'obukyala. So mpita Minister owa Education ne fraternity yonna eya ministry, anybody egwa wansi wa Ministry of Education eveeyo erwanirira omusomesa. Ffe tuli beetegefu okukola kubanga teaching is a service above self. Teaching, it is a service oli gye yeewayo n'agamba neewaddeyo. Naye kaakati batandika otulinyirira awo tusaba muveeyo mutuyambe mutulwanirire naffe tusobole otambula mu ggwanga nga tumanyi nti omulimu gwaffe guli recognized so nga tegulinyiriddwa. So mbeebaza mwenna abadde bampuliriza. Kabembe Mukono. Nze Mwebere Onadi ndi musomesa era amyuka omukulu w'essomero eŋŋandu primary school. Kati ku nsonga y'okutuuza abasomesa ebibuuzo abaana bye bandibadde batuula, nze ndaba ng'ekyo kikyamu. Lwaki ngamba nti kikyamu? Ekisookera ddala omusomesa ono yagenda n'atendekebwa era n'abeerako abamusupervisinga ne bamuyisa ng'omusomesa n'asobola okwalifayinga n'avaayo n'aga nti kati genda otandike okusomesa. Kati okuggyako ebyobufuzi ebiyingiridde mu mirimu gino naddala egyaffe egy'ekisomesa ti gye gituleetedde obuzibu. Munnabyabufuzi tamanyi gye bakwata mu nsonga za kusomesa. Bannabyabufuzi baggyewo emirimu gy'abaddiyo ne baggyawo emirimu gy'aba inspectors n'abalala bakwatibwako mu byobufuzi. Amasomero agamu gali ku musingi gw'amadiini, bafathers ngabo bandibadde bajja mu masomero ne balambula nabo ne baba bitambula, oba balevirandi oba n'abakulembeze abalala n'amakulu. Naye bw'oga nti omusomesa dde mwatula ebibuuzo wano, ebibuuzo byoganizinga bibeera bya UNEB. Kati oyinza okwebuuza ndi yabimaakinze, munnabyabufuzi yabimaakinze oba yabituta awantu eri mu UNEB ne baddamu ne babimaakinga. Kati ensongera ddala evaako abaana okugwa ebibuuzo teri ku musomesa yekka. Ekisookera ddala okusoma kw'abaana kukwata ku bantu nga basatu. Omuzadde avunaanyizibwa ku kusoma kw'omwana, omusomesa avunaanyizibwa, ne community yennyini nayo kibeera kigikakatako. Akati omuzadde bw'abeera nga tasobodde kwegamba kuteeka mu buvunaanyizibwa bwe omwana okumufasiliteetinga oba okumuwa ebyetaago ng'ebitabo, okubeera ng'ali emmere, ebyo byonna byonna biyinza okuvaako omwana okukola ki? Okugwa ebibuuzo. Naye ate kakati bulemu ne balyoka bagibawunsinga nga bagiteeka ku musomesa. Omwana bw'abeera nga atambula olugendo luwanvu nnyo okuva gy'asula atuuke ne ku ssomero, era nakyo kiyinza okumuviirako okukola ki? Okugwa. N'endabika y'omwana yennyini, otuuka mu masomero ng'abaana abamu tibali mu mayunifoomu, engato nga ye tagyambalangako. Ebyo byonna byonna psychologically biyinza okugenda ku bwongo bwaki? Bw'omwana n'atasobola kukola bulungi. Ate n'ekirala nze nandiyagadde ngambe aba politicians oba bannabyabufuzi nti babeera boogera ku kukola kw'omwana, bandibadde bamanya nti ne UNEB yennyini yateekawo divisions nti ziri nnya. Badde rongo mentality ba politicians ze balina n'abazadde kwe kumanya nti omwana atafunye first grade oyo abeera takoze bulungi oba essomero terikola ki? Terisomesa. Nze nkiraba nga kiri abunomokera ku makya noga nti abaana bonna bonna bafunye first grade. Ate boga nti tewabaddewo first grade nti awo abasomesa tebalina mulimu gwe bakola ki? Gwe bakola. Teri musomesa asomesa nga ayagala nti abaana bonna babume. Wabula tusomesa nga twagala okulaba nga abaana bonna bonna bakola ki? Bwe tumala okubasomesa ffe ne babatuuza ebibuuzo. Ebibuuzo si ffe tubeera tubiseetinga, tebiringa bya yunivasite bijja kuseetinga ebyayo. Era oyinza okusanga nga lekikyala alina ogamba nti kakati musome nnyo ku unity eno wenakoze eki? Wenasomesezza. Wabula ffe tusomesa byonna nga kalikulamu bwekola ki? Kati kibeera ku bwongo bwa mwana kugamba nti kankole ki? Kandivaizinga oba kandejjuka bye bansomesezza tuuke mu bibuuzo nga nkola ki? Nga mbitegeera bulungi.
N'olwekyo nze nja kuvumirira nnyo bannabyabufuzi baleke okuyingirira emirimu egitali gyabwe, bagirekere gwe bayita district education office oba DO ne bainspectors abo babwe balambula amasomero basanga nga abasomesa bakola ebituufu. Kati ekikwatagana ku bibuuzo okujjako nga bagalanga nti ate abasomesa nabo batandika enkola eyingira mu bibuuzo bagende nga bebakolera abaana. Ate ngera ekyo kivuddeko nnyo amasomero mangi olw'okwagala nga babanja first grade abasomesa ne bavaamu okubbirira ebibuuzo. Oluusi n'ebibuuzo yunebu n'ebikwata abaana ne batuula omwaka ogulamba ne gubafa. So n'olwekyo nze nja kusaba eyo gye baatuuzizza abasomesa ekyo yandibadde kubanga era nkimanyi yakikoze mu bumenyi bw'amateeka. Ekizibu ky'abapoliticians tebamanyi wawe batandikira ne bakoma, wabula bamugaa nti gwe pulezidenti wa district alaba ng'azimba n'alaba nti kyakola ye final man. Wano mu Mukono twali tubaddewo n'ekyalingi eyo omuntu yabanyanga first grade essomero litafunye first grade nga nti oyeditika nja mugoba ate nga n'editika netasomesa buwoomu. Kati ebeera teamwork. Olina n'okugenda amasomero agamu nga ne namba y'abasomesa naye eri wansi. Kati nga amasomero ago n'osanga essomero liriko ekibiina ekyomusanvu naye nga atajja kusanga nga kumpi abasomesa baliwo nga bataano. Akati ng'omusomesa omu ayinza n'okuba nga atambula okuva mu P1 n'agenda paka mu kyakusatu n'omulala bw'atyo ng'asomesa ebibiina nga bisatu. Ebyo byonna bira bisobola okuaffectinga ki okusoma kw'omwana. Olwekyo ndowooza nze nsaba buli muntu addeyo amanye olulimi lwe lukola ki lulutandikira ne lulukoma. Mwebali nnyo okumpuliriza. Nze Kiza Ndolifule nga nze eri teacher wano mu Lugazi Obusito School Masomero Isabobiko District. Kati okusooka byonna twebwe twalabye ku mawulire ne ku mikutu gimukwanira wala chairman wa district badira abasomesa nga bazizza mbakole ebibuuzo ng'agamba nti nno ebibuuzo byakamaliriza okuguwedde abayizi mu kitundu ekyo babikola bubi. Ddala kikolwa ekyokusalirwa ekibadde kitasuubirwa kuva mu mukulembeze ng'oyo. Kisooka kyalibadde kyabuvunaanyizibwa abakulembeze bano bamanyibwa obakoma. Ddala n'abafuzi w'ekikolwa mukulu kye yakoze kyaweebudde nnyo ekitiibwa ky'abasomesa era nga okutwaliza wamu kijja kwetera n'abasomesa abo mu bifo ebyo okubanga tebakyakola bulungi mulimu gwabwe. Kisooka twagala okwebuuza omukulu chairman wa disitulikiti yazizzaamu abasomesa ye alina busobozi ki obusobola okujajinga omusomesa nti ono ayise wantayise. Lwekisooka si UNEB, ekyokubiri si minisita wa byenjigiriza, ekyokusatu naye nyina ayinza n'okuba nga si musomesa. Muri ekyo byonna bye yakoze yabadde kwagala kugeyiringirako political capital naye nga tewali mulamwa bwe yabadde akulembeza mugamba nti okusobola okugira egwongeramu abasomesa abo okukola obulungi. Pozi n'ekirala kyenjagala abantu bonna bamanye nti omwana okugwa ebibuuzo olumu tekitegeeza nti nno abigwiridde wali mu kibiina. Wabeerawo factors nnyingi nnyo ezimu zitandikira waka, ezimu ne zigolondola omwana oyo, ezimu ne zibeera ku ssomero okwo, oluvannyuma ne zibeera mu examination room. Naye kati chairman wa district omukulembeze ku level eya waggulu bw'ekyo wavaayo n'akola ekikolwa ekyo kikola kyakusaalirwa nnyo era tukivumira ne sekuvumirira kyayobodde ekitiibwa ky'abasomesa era tusaba nti omukulu yeekuba omutima taddamu kukola bintu ebityo ebisobola okuswaza ekitiibwa kye naffe abasomesa okutwaliza wamu. Naye kyetwalibadde tukubiriza abasomesa bonna mu ggwanga lino okutwaliza wamu nti tukole ogwaffe. Minisitule tuyambeko, abakulu b'ebyenjigiriza mu bifo byonna ebyobuvunaanyizibwa tuyambeko olwakasanga abaana b'eggwanga bayitamu. Pozi ate era nalibadde nga nkubiriza n'abakulembeze b'ebyenjigiriza ku disitulikiti bayambe abantu nga bwe bakwateko. Wakati omukulu wagenda n'atuuza abasomesa mu holo n'abagamba mukole ebibuuzo aba alinyiridde n'emirimu gya DEO, ba inspector of schools, ba head teachers ne bamuleka buleesi n'atambula ng'agenda ayinaayina. Naye katusuubire nti omukulu ayize era ekyo tagenda kukiddamu kukikola. Okubanga byaviiriddako abaana ab'e Nakaseke obutayita bulungi, ate si ba Nakaseke bokka n'emitundu ebirala bingi nnyo by'eggwanga abaana obutakola bulungi. Emu ku nsonga eyinza okuba zaaleetedde ekyo zino. Ekisooka abaana ebikozesebwa okuviira ddala awaka eri abazadde abasindika abaana ne bagenda esangibwa Lugazi mu Buliko district. Twagala okwebaza Katonda olw'okusigala nga tukumye nga tuli balamu. Njagala okwebaza ba leaders bonna
abatwala ensi eno abataddeyo omwoyo okulaba nti tutereeza ebyensoma mu disitulikiti zaffe. Njagala okwebaza chairman w'olufaayo lwa Nakaseke olwa konsaani ye okulaba nti abaana baba nga bayita kubanga buli muzadde atwala omwana we ku ssomero aba ayagala ayite. Naye nze I don't agree with him mu ngeri gye yakikozeemu nga ye omuntu, kubanga ngeri gye yakikozeemu kityoboola profession y'obusomesa, kityoboola n'abasomesa. Nze nina endowooza nti tulina engeri nnyingi esobola okuyitamu okutereeza ebyensoma byaffe mu disitulikiti zaffe gye tubeera, kubanga buli disitulikiti erina education department omuli ba inspector of schools, muli ba DEO, bonna gye bali n'abalala abatwala ebyensoma mu disitulikiti eyo. Waliwo procedures ze bateeka okuyitamu okulaba nti tutereeza ebyensoma byaffe. Ffe kye tukola okusinga, omuntu aba takoze bulungi mu ssomo lye osobola okumuyita n'oyogera naye, kubanga abantu bonna basobola okukyuka era ne bakola kyetaaga, naye nga amannya gaabwe togonoonye nga ne mu society basigaza ekitiibwa kyaffe. Tulina okufuba nnyo nga ffe ba political leaders okulaba nti ekitiibwa eky'obusomesa kisigala nga bwe kiri, kubanga omusomesa ate abe na kitiibwa mu baana ne mu bazadde, ebyensoma tujja kubyonoona mu bitundu byaffe gye tubeera. So njagala kukoowoola ba leaders bonna gye bali mu ggwanga lino okulaba nti tuwa ekitiibwa omusomesa, kubanga bwe tuwa obula omusomesa tugenda kwonoona ebyensoma by'eggwanga lino, ate nga ebyensoma by'eggwanga lino essuubi lyaffe erya Uganda. So njagala kugamba nti tufollowinge amateeka, tufollowinge educational procedures, kubanga waliwo engeri abasomesa gye babalamu emirimu n'engeri nnyingi gye basobola okubayita okulaba nti they intervene. Ba political leaders bakole omulimu gwabwe n'abalala aby'ebyensoma bakole omulimu gwabwe, kubanga bintu bya njawulo era n'engeri gye tubikwatamu ebeera ya njawulo. Njagala kusaba abantu bonna gye tubeera tukuume ekitiibwa ky'obusomesa, era njagala n'okusaba abasomesa bannange bonna gye bali tufube nnyo okulaba nti bwe tukola omulimu tukola n'omwoyo gumu, nga bw'oyagala gwe omwana ng'ayite n'omwana w'omulala tukole omulimu omulungi tulabe nti bayita. Ffe wano kye tukola ku lugazi Homeland tuteekayo essira ku buli mwana yenna abazzeemu okulaba nti ayita, era olingaba nga essomo lye tebalikoze bulungi tetukuteeka mu mawulire, tusobola okuyita ne twogera ne tukkaanya n'engeri gye tusobola okukikola tulabe nti abaana baffe bayita. So nsaba abantu bonna tukolere wamu tukuume ekitiibwa ky'omusomesa, ate era abasomesa naffe tufube nnyo okulaba nti buli gye tubeera tuteekawo impact abaana baffe basobole okuyita, tuzimbe eggwanga eddungi ery'omu maaso, tubeere ne Uganda ennungi gye bujja.